Africa olunaku olwaleero tubadde tusuubira okulondebwa kwa president w'eggwanga erya South Africa n'enteekateeka nga bwe zigenda okubeera naye n'obulipo bukyali bungi twagala okumanya kiki ekiriwo kati nga tulindirira enteekateeka eyo y'eggwanga erya South Africa. Wetwogera enteekateeka zonna ziwedde ez'okulayiza ababaka abajja Parliament ya South Africa etuulamu ababaka 100 ne tukimanya w'omukonto wesiziwe ekibiina kya Zuma bo tebagenda kujja olunaku olwaleero. Ekibiina kyalagidde abo balondeddwa mu nkiiko z'amasaza bo bagende balayire naye abalondeddwa mu Parliament ya South Africa tebajja, so 58 tebagenda kujja. Abasigaddewo kwabo 4 ne bagenda okukuba ebirayiro era nnaku 2 emabega ab'obuyinza balangiridde n'amakubo agaggaddwa okuva actually ku Lwokuna okuva jjo abantu obutagakozesa okwewala akavuyo nga abanene bayingidde mu kibuga Cape Town. Jukira South Africa nsi yabyewunya ine ebibuga ebikulu 3. Parliament etuula Cape Town, government ekulembera president etuula Pretoria, eryo saza lya Gauteng, eryo badde mu Western Cape. Kakati ate ekitebe ky'Esigedamuzi kyo ne kibeera Bloemfontein mu Free State. So kakati bweti bwefaana kati bonna balina okuva gye balina okuveera basoze Cape Town okuba ebirayiro. Enteekateeka eri nti jukira kasita balangirira ebyenkomeredde mu nnaku 14 Parliament otuula olusooka lulina okuba nga lutudde, nnaku 14 zibadde ziggwako kusaana. So Saabalamuzi atambulidde mu ssemateeka okuyita olutuula lwaleero. Mu lutuula luno walina okubeera okulayira kw'ababaka, okulonda sipiika, okulonda omumyuka, bwe bamala bagende ku kalipo k'okulonda president. Naye n'okulonda sipiika byonna bijja kubaako okusikomebwa kubanga ANC eyasinza ababaka teweza bitundu 5 ku buli 100. Kitegeeza nti erina okukkaanya n'ebibiina baasalawo bakole kye bayita Government of National Unity GNU, si kulondayo mukago gwa omu oba 2 wabula okukkiriza buli mwetegefu okubeegattako ajja abeera ekitundu ku gavumenti. Kakati newe tutukidde olwaleero bamemba abatuufu aba GNU tebannaba kulangirirwa. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya ANC Fikile bwe yabadde ayogera ne bannamuwulire mu kiro ekikeseza olwaleero yagaye nti ebibiina bye boogedde nabyo ebyagala okuyingira GNU biwera, batuuse ku kukkaanya bumulumulu butono bwe bukyagaanye. Kitegeeza nti ayina essuubi nti mutuula lwaleero ne bwe banaaba tebannalangirira mukago gwa nkomeredde ne balina obululu obwesalira obayamba okulonda sipiika, president ne deputy speaker. Kati ekibuuzo wekiri baba tebannamala mukago gwa nkomeredde ebifo bino bagenda bigabana batya? Kubanga oli ayinza oga tukulekedde ekya president ekya sipiika kituufu, omulala n'aga nti nze mumpe ekya deputy speaker, komite zigenda kugabanyizibwa ziti ezo ziyinza okugabanyizibwa maaso ne waliwo bino ebisatu bigabanyizibwa leero okusinziira ku ssemateeka, president, speaker ne deputy. Kakati GNU bamemba bano yadde omukago tegunnaba kutongozebwa balina okugenda mu lutuula Saabalamuzi aluggulewo akubirize n'enteekateeka eziddako ezaleero zonna nga bakkaanyiza waakiri ku bifo ebyo ebisatu kuba kijja kuba ate kyamutawaana bwe banaabiyomberamu ne bijulira kijja kwongera okuteeka South Africa ku bunkenke ate kiba kyongera n'okuwa Zuma embavu kuba jjukira ye ekigendererwa kibadde kyakulemesa na nteekateeka eno kubeerawo. Kooti yagobye bugobi okusabako kubanga nga ye agamba ayagala baddemu okulonda kwa bonna mu bbanga lya nnaku 9. So kakati ANC ekyalina okusomoozebwa n'ebibiina bino baani begenda okuyingiza mu mukago. Ekibiina ekya Inkatha Freedom Party ekyoku Lwokusatu kyategeeza nti mu butongole kyakkiriza okubeera ekitundu ku mukago guno. Ensonda ziraga DA ekkiriza kibiina ky'abazungu ba moderates okubeera mu mukago guno. Ekibiina ekya Rise Muzansi kyafunye ababaka 2 nakyo kyetegefu okubeera mu mukago guno. Ekibiina ekya NFP kyetegefu okubeera mu mukago guno. Ekibiina ekya Patriotic Alliance kyabakyotala kikulembera Gayton Mackenzie nakyo kyetegefu okubeera mu mukago guno naye kyateekawo akakwakkulizo tekisobola kubeera mu mukago nga mulimu FF+. Naye Ssaabawandiisi wa ANC bwe badayogera mu kiro ekikeseza olwaleero yagambye n'aba FF+ twayogedde nabo naye tetunnamaliriza. Kakati jjukira
Patriotic Alliance nga yo tesobola kubeera wali FF plus kati FF plus inayo abaka mukaaga PM 8 kakati ani gwosinga omukaaga obo 8 kukwaba ababiri era ali ani akiikirira abantu abafaanagana n'abalonzi bo kubanga abantu abalonda FF plus be bazungu bannalukala abakyakiriza ne mu nkola y'obusosozi kati abo tebasobola kulonda ANC. Yes. Naye bano abakyotala aba Patriotic Alliance bali moderate. Nono kenyini Gayton Mackenzie yasooka kuwagira ANC gye yava mune bwe batondawo ekibiina kino ye yava mu kibiina kya EFF ekyamani mate tujjukira nti EFF nayo yava mu ANC kati ebibaawula si bingi nnyo. So kakati byebimu ku bibiina ebyetegefu okubeera mu mukago guno waliwo bye boogedde nabo naye nga si byetegefu. Ekibiina ekya Action South Africa kikulemberwa musajja muddugavu Nagaga mu kibuga Johannesburg Herman Mashaba ye yabategerezaawo aba ANC mwebale kutuyita naye nze sijja kuba mu mukago kubanga okusinziira ku bigenda maaso kirabika ebibiina ebinene byetegefu okudda mu gavumenti kati twetaagawo opposition ye n'abategerezaawo ye yagenda okubeera mu kifo ekya opposition kibiina kya ANC kikigenda okubeera mu opposition n'omusajja oyo ajja kwewuunyisa nti teyeeyagaliza ku lukalala lw'abaka ba parliament teyeeteekako taliiko era ye ekibiina ayagala akifuge ng'ali bweru ali mu businesses ekibiina ekya Action South Africa. So ekibiina ekirala ekya Aljama ekyo nakyo si kyetegefu kubeera mu mukago nga mulimu ekibiina ekya Democratic Alliance eky'abazungu. Aljama ega tesobola kutuula na Democratic Alliance tesobola kutuula na FF plus. EFF naye yagambirawo mwetegefu naye tabeera na wali DA tabeera na wali FF plus. So kakati awo embeera weeri naye nga enteekateeka yonna okusinziira ku ssemateeka olwaleero erina okutambula n'olwekyo obulipo bungi obusuubirwa ne Katemba asuubirwa mu kulonda okugenda okubeerawo leero.